Bawangadde naye abadde mwana muto eribbo naye ng'ate mu bw'amagezi eribbo. Kama tutasanya okulaba webale kwerekereza nojja kuba Kuraishi. Banaye Kuraishi abadde musajja w'amaanyi, abadde mwana w'amaanyi. Essaawa eno akulira abantu bano ye Sheikh Damulira. Saba bawe ku salaamu ku lw'abanne bonna. Kitalo nnyo okufiirwa muto wange ono muganda waffe Kuraishi. Tusaba Mukama Katonda w'ekitiibwa amukwase olugendo luno lwakutte alumwanguyize nga bwe luli lugendo lwabulire balusoka mbokka wawula katono nnyo bannange buli muntu abeere mwetegefu eby'okufa essaawa eyo kubanga obweddaga batutegeeza nti Kuraishi muganda waffe teyakedde nti mulwadde era okufa kwamutuuseeko butuusi n'olwekyo twenda tubeere beetegefu. Njagala kwebaza bonna abalina abatudduukiridde mu mbeera eno, abeetabye wamu naffe okugezaako okuwerekera muganda waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sheikh Kasule Selemani Zirangwa, former School Mufti, webale nnyo okuwulira musajja woono nti avudde mu bulamu bw'ensi eno n'obeera wamu naffe. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusabe Katonda w'ekitiibwa ffenna atutuuze. Kati bannavaawo yabadde omwogezi w'abaana baganda ba Kuraishi, ate mukadde waabwe balonze kubanga yawangalanye ne Kuraishi. Saba batuuseeko Sheikh Kasibanti Kaloddo abatuuseeko obubaka bw'abaana babaganda ba Kuraishi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebo Supreme Mufti security yonna eri wano, abakozi babukedde mwenna, nyimiridde wano nga nze taata wa Kuraishi omuto wa mukyala wange Hajjati Mariamu ali awo munda Nasikombi. Yakwata ku mwana ono nga muto ku myaka 6 n'amuteekateeka n'amulera mu kifaananyi kye mumulabiramu wano olwaleero, okusobola okubeera nti yamulera mu ndera ennungi oluvannyuma lwa mukadde wa muzaala okumala okuba bulamu bw'ensi. Hajjati Mariamu Nasikombi yabeera ne mutabani woono owamu ne batabani be ne basoma mu ssomero lya Lukenke Khalid bin Walid okutuusa lwe yamalako n'agenda ekirya Saaka n'atuula P7 bw'atyo n'ayingira Kampala
mukulu we Yusufu Sentamu n'amukwatako n'amusomesa n'amutuusa mu kitundu bwe yamutuusa n'atuula siniya 4 n'amukwasa mukyala we Hajjati Nabukenya akola mu Bukedde bw'atyo n'abeera nga yafuna omulimo mu kampani ya Bukedde TV. Quraish tatuswazizza tusaba Quraish Allah omwoyo gwakulamusisa. Nja kwebaza nnyo bakulu ba Quraish, Yusufu Bukedde, Yusufu Sentamu, Bashiri, batabani bange bonna abaana ba mukulu wange Haji Ahmad Nyanzi nga bakulemberwa Haji Kulu Ddumba olw'omulimu gwe mwakola okusobola okubeererawo omwana ono n'abeera nga mwamukuza mukuza gye mwamukuzaawo. Ebigambo byange tebijja kuba nga bisukaawo. Amannya nsigadde nga nze Haji Elias Kasibali Kalo. Salaamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.